olwaleero akwatidde ekibiina ki NUP bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu akawenjereza mu division y'e Makindye mu Kampala. Kyagulanyi mu bifo byombi ayaniriziddwa mu mizira. Wano abakulembeze b'ekibiina kino be basoose okwogerako eri abawagizi baabwe naddala ku nsonga y'okukuuma akalulu ekutte wansi ne waggulu. Nga bwe mumanyi bano abasajja bo bagamba tulonde tugende waka. Ffe tugamba tugenda kukola ki? Tugenda kukola ki? Kubanga etteeka litukkiriza okubeerawo ne tukuuma akalulu kaffe. Tugende tukuba akalulu kaffe. Bw'omala okulonda police station gifulume baleme kwekwasa. Otemba bali mita 30. Mita 20. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogera kwe awadde abawagizi b'amagezi okwerwanako singa baba balumbiddwa abantu abagezaako okubatuusaako obulabe singa baba nga tebali mu byambalo byakwerinda. Ababayale mu basobola okubawa eddagala lyabwe kubanga batono nnyo. Njagala okusinzira wano mwenna obbakunga. Eno Uganda nsi yammwe. Bagenda kubasindikira abamenyi b'amateeka bajenga bababba naye omubbi yenna nga tali mu uniform ya polisi nga ze bakolako fujjo mwina buli ddembe lyonna na buli buyinza bonna okwerwanako. Era alabudde abavubuka ba ghetto abakozesebwa okutuusa obulabe ku bannaabwe nti balyekamanye ng'akoza n'owebbwa. Njagala okusindika okulabula eri eyo abaana ba ghetto mwenna tubamanyi, gwe wolofu abantu bakumanyi, gwe Mangoli abantu bakumanyi. Mwenna temuyina njawulo ku Sobi, temuyina njawulo ku muganda waffe Zebula, temuyina njawulo ku baana ba ghetto bonna be bazze bakozesa. Kyagulanyi era asabye abawagizi be okumwegattako okunoonya akalulu nga bakubirwa mikwano gyabwe amasimu okubasaba akalulu. Banda bange njagala obbasaba tubulayo ennaku ziringa 25. Njagala okubasaba mwenna abali wano buli lunaku making sure wakiri okubira abantu 5 esimu. Buli lunaku making sure wakiri okozesa TikTok yo otambuza obubaka buno. Baganda bange tugenda kuwangula. Kyagulanyi naye taleme kwogera ku ky'okukuuma akalulu nga yeebuuza lwaki President Museveni awakanya okukuuma akalulu kyokka nga naye agamba nti akalulu ke kabbibwa. Kala mumanye baganda bange nti Museveni ne banne kati bali confused, bali ku kye bayita panic. Kati kye balimu bakiyita ki? Ku nsonga eno Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye akakiiko akatabenzikiriza mu ggwanga aka Interreligious Council of Uganda okuvaayo n'obuvumu ne boogera ku nsonga y'okukuuma akalulu. Kyagulanyi era ayongedde okulambulira abawagizi be ku mita 2 ezoogerwako mu nteekateeka y'ebyokulonda. Mwalabe mwami byabakama ku TV yabuddeyo n'agamba nti tukola kikyamu okukunga abantu okugamba okunoonya akalulu, titukola kyamu okubagamba okalonda n'okukakuuma n'okukabanja, naye nga talina tteeka n'erimu lyakola ki? Oyo mwami byabakama talina kyatugamba era namwe talina kyakola ki? Kyagulanyi afundikidde akubiriza abawagizi be okubeera abavumu obutapondooka nti ye ne bw'anaaba akwatiddwa ku lunaku olw'okulonda oba nga yintaneti ejjiddwako bagende mu maaso n'omulimu ogw'okununula eggwanga lyabwe. Embeera gye batuyisizaamu olumu ne batufuuyira pepa spray maaso, olala ne batukuba tiyagasi nga batugalidde n'emmotoka, olala ne batukuba emiggo, olala ne batwasa emitwe, olala bannaffe bangi amaziga ne tugakaba naye olumala nga tuyimuka nga tweyongerayo. Ekyo kyendagala okasaba baganda bange, temuggwangamu maanyi baana ba maama, temuggwangamu maanyi baganda bange. Kyagulanyi olunaku olw'enkya wakubeera mu munisipaali ey'Entebbe n'ey'Amakindye Ssaabagabo okwongera okuwenja akalulu.